Ennyanjula. Obulamu bulinga omuti ogukyali mu nsigo. Buli kiseera gulwana okuvaayo ensi egulabe. Buli omu ku ffe yatondebwa mu ngeri ey'enjawulo era eyeewuunyisa. Kyokka nga bw'olaba amasannyalaze newankubadde gali buli wamu we gayita, geetaaga ebintu eby'enjawulo okusobola okulabikako eri abantu. Okugeza ng'amataala, waya, emiti n'ebintu ebirala. Bino bwe bibaawo, omuntu yenna olubiraba amanya nti ago masannyalaze ne bwe gaba tegaaka. Naffe abantu tetwetaaga Katonda kusooka kujja ku nsi kukola kyamagero, kubanga ffe ffennyini tuli kyamagero. Kyokka mu nsi zaffe zino ezikyakula, okumanya n'okutegeera bikwekeddwa nnyo okuva eri abantu. Newankubadde nti ate ekyewuunyisa, abantu abaasooka bo baakulina. Abantu kye bakola kwe kudda eri Katonda okumukaabira asobole okubaggulira enzigi, newankubadde ng'ebisumuluzo byonna yabibakwasa. Gye tukomye okukaaba n'okwongera okubonerezebwa olw'okulekawo ebisumuluzo bya Katonda bye yatukwasa, ne tudda gy'ali okumusaba atukolera ebyamagero mu bulamu bwaffe. Okunoonyereza kulaga nti abantu 2% okwetooloola ensi bafuga ebyobugagga by'ensi 80%. Ekitegeeza nti abantu abasigadde 80% balina okugabana 20% ebisigalawo. Ekisinga okwewuunyisa, okunoonyereza kulaga nti kino kyali bwe kityo mu byasa ebiyise, olw'ensonga nti abantu 20% be bokka abaalina obusobozi okufuna okumanya n'okutegeera. Lwaki? Kubanga mu biseera ebyo amakubo agakutuusa eri okumanya n'okutegeera gaali matono ddala, ng'abo bokka abaali mu bukulembeze n'abaliraana abakulembeze be bokka abaafunanga okumanya n'okutegeera. Ensi bwe zeekyuka n'etuuka ku kyasa ky'okumanya n'okutegeera, nga buli muntu alina eddembe okufuna okumanya n'okutegeera olw'okwanjaala kw'okumanya mu nsi yonna nga kuyitira mu nkulaakulana ya tekinologiya. Ekisinga okwennyamiza, newankubadde tuli mu kyasa ekipya era nga buli muntu asobola okutegeera ky'ayagala, kyokka 20% eby'abantu mu nsi yonna bye bikyafuga ebyobugagga by'ensi 80%. Lwaki guli bwe gutyo? Bwe weetegereza obulungi naddala wano mu nsi z'abaddugavu, obwavu bukyeriisa enkuuli era nga n'ensi zongera okudobonkana, newankubadde okumanya, okutegeera n'amagezi ebitusobozesa okuba kyonna kye twagala mu nsi weebiri. Kino kivudde ku nsonga 2. Esooka, okugaana amagezi mu bugenderevu. Eyokubiri, endaba y'ebintu embi era nga nayo eva mu butamanya. Katonda bwe yatonda ensi, buli kintu yakitonderamu obusobozi okutuukiriza ekigendererwa ky'okutondebwa kwakyo, ate n'akiteerawo n'embeera ekisobozesa okukola omulimu gwakyo. Ekitegeeza buli kitonde okusobola okutuukiriza ensonga y'okutondebwa kwakyo kyalina kutegeera busobozi bwakyo, so si kwegayirira Katonda kukiwa kyamagero, kubanga ebintu byonna byali byatondebwa nga tewali kyetaagisa kutuukirira lwa byamagero. Ekyokulabirako, ekyennyanja kyaweebwa obusobozi okuwuga, kyokka ne kiteerwawo n'ennyanja ekisobozese okukola obulungi omulimu gwakyo. Ekyokubiri, ekinyonyi kyaweebwa obusobozi okubuuka era n'obwengula ne buteekebwawo bukisobozesa okweyagalira obulungi mu kuyitibwa kwakyo. Ekyokusatu, ensigo zaaweebwa obusobozi okumera era n'azitondera n'ettaka n'aliteekamu n'ebiriisa ebizisobozesa okumera. Ekyasembayo, ffe abantu n'atuwa obuyinza okulya ensi, okugifuga wamu n'ebintu byonna ebigirimu, era n'atuwa n'amagezi okukira ebitonde byonna ebirala, wamu n'obusobozi okwefumiitiriza, okulowooza, era n'atuteekamu n'omuntu amufaananira ddala enkola ye. Kyokka omuntu eyaweebwa byonna
era n'atondebwa mu kifaananyi kye. Buli lunaku addayo eri eyamutonda ng'amwegayirira amukolera ebyamagero, newankubadde nga ye kennyini ng'omuntu kyamagero ekiwedde emirimu. Kino kyefaanaanyirizaako omuntu aweereddwa emmotoka empya n'ekisumuluzo kyayo, ate n'adda eri agimuwadde okumusaba amukolera ekyamagero, emmotoka emuggulira oluggi atuulemu ate emuvuga emutwale gy'ayagala nga ye talina kyakozeewo. Mazima ddala eyagimuwa awulira atya? Buli lwawulira omulanga gw'oyo gwe yakwasa emmotoka empya ttuku ng'ejjudde amafuta, erina emipiira, n'amukwasa n'ebisumuluzo awamu n'ekitabo ekiragirira envuga yaayo, awulira atya? Kiki kye tutaategeera naddala ffe abaddugavu? Nzikiriza nti n'okutuusa kati bangi abatannamanya nsonga zeefaanaanyiriza ku eno, era kye kiviiriddeko obwavu obungi, okudobonkana kw'ensi zaffe awamu n'ebizibu ebingi ebyeyongera buli olukya. Obutamanya bugenda kumalawo omwana w'omuddugavu, bugenda kumusaanyaawo, kyokka ekisinga okwennyamiza ye kennyini omuddugavu agenda kwesaanyaawo, kubanga obutamanya tebukuggisaako musango. Buli muntu asobola. Bwe kiba nga teri kya nnyanja kyetaaga ssaala kuwuga, nga teri kinyonyi kyetaaga ssaala kusooka kusiiba kisobole okubuuka, nga buli nsigo esobola okumera nga tekoze lutalo, kabonero akalaga nti ffe abantu tuli basukkulumu nnyo. Kyokka newankubadde tulina byonna bye twetaaga okusobola okutuuka ku busobozi bwaffe, tuteekwa okusooka okubumanya n'embeera ebufuga, olwo ne tumanya engeri y'okubukozesaamu okutuuka ku ssanyu ffenna lye tunoonya mu nsi, okusobola okumanya ebisinga ku nsonga z'obulamu bwaffe. Bw'oba oyagala okumanya ebisinga oba ebisingawo ku nsonga ku kintu kino kye twogeddeko, soma ekitabo Amaanyi g'Obuntu. Obulamu bulinga ekizimbe ekirina enzigi ennyingi, kyokka nga buli luggi luliko kkufulu. Okusooka, okusobola okuva mu kisenge ekimu okudda mu kirala, wabaawo kkufulu erina okuggulwa, kyokka ng'ekisumuluzo onoonya kinoonye. Kkufulu bye bizibu n'okusoomooza okw'enjawulo kwe tusisinkana mu lugendo lw'obuwanguzi. Buli mutendera gw'otuukako guba n'okusoomooza kwagwo, kw'oba olina okusalira amagezi oluvannyuma ng'okuvvuunuse, olwo n'otwalibwa ku ddaala eddala mu bulamu. Naye okusoomooza kwonna kaba kabonero bubonero akalaga ekintu ekyekwese, era ng'abamalirivu okwaŋŋanga embeera yonna ne banoonya engeri gye bagivvuunuka be basobola okutuuka ku bulungi bwa Katonda. Mujjukire ebyawandiikibwa ebitukuvu bitugamba nti obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza, era ab'amaanyi be babuwangula. Oteekwa okuwangula ebikusoomooza osobole okutuuka ku ky'oyagala mu nsi. Naye okusoomooza kye ki? Omwami ayitibwa Michael B. Beckwith yayogera ebigambo bino. Yagamba nti buli kusoomooza kwonna kigezo ekikugezesa, kyokka n'agamba nti mu kigezo ekyo mulimu eky'okuddamu ekyagala okuzuulibwa. Mu ky'okuddamu ekyo mulimu obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza. Mu buvunaanyizibwa obwo mulimu obulamu obujja obwagala okutondwa. Ekitegeeza okusoomooza kwonna mu bulamu kaba kabonero akalina kye kaagala. Okugeza, singa olumwa omutwe, taata edda yatugambanga nti kabonero akategeeza nti ekimu ku bitundu by'omubiri gwo kirumbiddwa. Kale kiba kikulu nnyo obutadduka kufuna ddagala lijjawo kulumwa mutwe, okuggyako ng'otegedde bulungi ekireese omutwe. Olw'ensonga okulumwa omutwe kyefaanaanyirizaako muliraanwa okukubira essimu ekiro n'akutegeeza nti alaba ababbi ebweru w'ennyumba yo. Kyokka ggwe mu kifo ky'okusala amagezi n'okweteekateeka, ate n'omuggyako bujja n'essimu n'ogiggyako n'oddawo mu tulo ne weebaka. Okuggyako essimu tekijjaawo babbi bali bweru wa nnyumba yo. Kale n'ebizibu bye tusisinkana bwe bibeera buba bubonero obuba bulina kye bugamba. Obubonero buno bubaamu amagezi amaggya agaagala ogazuule osobole okuleetawo enkyukakyuka mu bulamu bwo. Kyetuva tujjukizibwa
obutaddukanga bizibu mu nsi kubanga mwe mwekwesa obulamu obulungi bwe tuyayanira okutuukako. Nabwe kityo nno oteekwa okuyiga okwebuuza ebibuuzo ebikulu naddala ebibuuzo ebizibu nga lwaki. Ensi eyagala nnyo abantu abeebuuza ebibuuzo anti be basobola okuzuula ebyama byayo ebikusike. Ate mu byama muno mwe muli amagezi agasobola okumalawo okusoomooza kw'abantu. Mu kwebuuza ebibuuzo bannaffe abeeru mwe bajja ebintu ebituyamba mu bulamu ng'amasimu, terefayina, laadiyo, emmotoka n'ebintu byonna ebirala ebyanguya obulamu bwaffe. Ffe bakaddugala tutambula mpola nnyo olw'ensonga eziwera, naye ng'enkulu ennyo tetwebuuza lwaki ebintu bibanga bwe biba. Eno y'ensonga etutambuza nga tudda kyennyumannyuma kubanga tetwebuuza era kye tuva tutabaako na kye tuyiga mu mbeera ezisinga obungi. Era kye tuva tutabaako na kye tuyiga mu mbeera ezisinga obungi. Kino kiva ku mbeera y'abaasooka okuleeta okusoma okw'engeri yonna. Baakuzimbira ku musingi ng'omuddugavu ateekwa kugoberera bugoberezi, si nsonga oba ategedde oba tategedde. Kyalinga kivve okubuuza ekibuuzo, era bwe batyo obusobozi bw'abantu baffe obw'okulowooza n'okwefumiitiriza bwe bwaziikibwako ettaka n'okutuusa kaakano tutya nnyo okubuuza ebibuuzo ebizibu, si lwa kubanga tutunuulirwa ng'abantu abatategeera oba batalina kukkiriza. Tukyali mu nnyanjula y'ekitabo Amaanyi g'obuntu ekyawandiikibwa Simon Ssenkaayi. Tugende mu maaso n'ekyokulabirako. Omusajja omu yajja eri kabaka n'amutegeeza nti, "Ayi Ssaabasajja Kabaka, nkuleetedde ebintu bingi nnyo era bya muwendo mungi ddala. Buli muntu ali wano nga tasobola kubiraba, manya nti alina ebibi bingi. Awataali kuwakana n'okulabibwa ng'omuntu alina ebibi." Bw'atyo ne kabaka yakkiriza n'afuna ebintu ebyali bimuleeteddwa, era basajja be ne bakuba emizira n'okwebaza ebintu ebyali biweereddwa kabaka. Kabaka n'abifuna, naye nga ddala mu butuufu afuna mpewo kubanga amazima tewaali kye baali bamukwasa. Naye olw'akakwakuliza omusajja ke yateekawo nti atalasobola kulaba bintu bino byempa kabaka alina ebibi, buli muntu yatya okulabibwa ng'omuntu alina ebibi, kwe kukkiriza nti ebintu babirabye, era ne kabaka n'akkiriza nti abirabye. Kabaka kwe kukyuka n'abuuza basajja be nti, "Abange, mwenna mulabye ebintu byaffe ebituweereddwa?" Ko bo nti, "Weewaawo kabaka waffe." Ne kabaka yali mugezi n'agamba omusajja yali amuleetedde ebintu, "Nsiimye nnyo olw'ebintu byaffe eby'omuwendo bwe gutyo. Ku lw'ekyo nange kankukwase ensimbi zino olw'okusiima kwange. Kyokka oyo yekka ajjudde ebibi y'ataalaba ensimbi zino ze nkuwa." Bw'atyo kabaka n'akwasa omusajja ono ensimbi ze mu lwatu, kyokka nga naye amuwadde empewo njereere. Era omusajja olw'okutya okugamba nti ajjudde ebibi n'afuna ensimbi ze, era ne yeebaza nnyo kabaka olw'okusiima n'amuwa ensimbi empitirivu bwe zityo, musajja wattu yagenda yennyamidde olw'okumeggebwa mu kakodyo ke. Ensi mwe tuli bw'ekyo bw'efaanana. Embeera eno ekulaga ensi y'abantu abataagala kubuuza bibuuzo era abatya okubuuza ebibuuzo olw'okulabibwa ng'abantu abatategeera oba abatalowooza, abagoberera obugoberezi buli kye basanze nga tebamanyi ntandikwa yaakyo na nkomerero yaakyo. Gwe ng'awuliriza ekitabo kino osaanidde okwebuuza, lwaki nfaanana bwe nti? Ntambudde ntya mu bulamu? Lwaki nkola bye nkola? Mu kwebuuza ebibuuzo ebituufu mwe muli enkyukakyuka gy'oyagala okufuna mu bulamu bwo. Ensonga endala enkulu lwaki obulamu bwaffe abaddugavu bukula kitono kwe kubanga twagala nnyo embeera ennyangu. Obutaagala kukaluubirizibwa olw'okwagala obulamu obwangu kiviirako omuntu okumatira n'obulamu obutasanyusa, kubanga atuuka ekiseera ng'embeera embi yafuuka ekitundu ku bulamu bwe, ebiruubirirwa bye ne bifa n'asigaza kimu kyakuba mulamu. Guno gwe musingi okwazimbirwa obuddu mu biseera byabwo. Abantu bwe bwatwalibwa okukola obuddu
baazaalirayo abaana mu buddu, ne bakula nga abaddu, era ne kituuka ekiseera ng'obuddu kitundu ku bulamu bwabwe. Abaasooka baagezaako okwebuuza ebibuuzo ebizibu, era baagezaako okulwana, abasinga ne battibwa, ate abalala ne baggwaamu amaanyi. Baatandika okukubiriza abaana n'abazzukulu okukkiriza obuddu n'okufuba okulaba nga basigala bawuliriza bakama baabwe kye baba bagamba, kubanga ye yali engeri yokka ey'okukuumamu obulamu bwabwe n'obw'abazzukulu baabwe. Embeera y'okukkiriza obuddu n'obutaddamu kwebuuza bibuuzo bikakali, lwaki tuli baddu era twajja tutya mu buddu, yakuumira abaddu mu buddu emyaka 300 mu ggwanga lya Amerika. Bangi abaavanga mu mambuka gye baali bamaze okuwera obuddu ne bajjawo mu maserengeta ga Amerika okutaasa bannaabwe abaali bakyali mu buddu. Kyokka ekisinga okwewuunyisa, bangi abaagugubiranga mu buddu wamu n'abaalyanga mu bannaabwe enkwe abaagezangako okubataasa. Lwaki? Kubanga obuddu kyali kimaze okufuuka ekitundu ku bulamu bwabwe. Kino kye tuyita obulemu bw'obwongo. Omuntu ayinza okuba nga mulamu ddala nga talina bulemu ku mubiri gwe, wabula bw'abeera n'obulemu bw'obwongo talina ky'asobola kutuukako mu bulamu. Osobola okulemaza abantu mu bwongo n'obafuula abaddu bo emyaka gyonna singa osobola okufuga obusobozi bwabwe okwebuuza ebibuuzo ebikakali. Buli lwe weebuuza ebibuuzo ebikakali ate ebituufu, otandika okufuna okubikkulirwa kw'amagezi ku ngeri gy'oyinza okuvvuunuka ebisoomoozo by'obulamu. Kyokka okubuuza ebibuuzo ebikakali oteekwa okuba omweteefuteefu okusoomooza ebyo by'otwala ng'amazima ag'enkomeredde mu ggwe. Okwebuuza ebibuuzo kukuyamba n'okuzuula nti byonna bye weetaaga biri awo w'oli kati. Tebiri mu byafaayo wadde mu biseera bye ebijja, wabula wano mu lwaleero era mu ggwe kaakano. Nzikiriza bwe nti oluvannyuma lw'okusoma ekitabo kino ojja kuzuula nti bulijjo obadde osobola. Katonda akuwe nnyo omwoyo w'okutegeera, osobole okutegeera amakulu g'ebiwandiikiddwa, ate awe emirimu gy'emikono gy'omukisa olw'okuyaayaana okunoonya, okumanya n'okutegeera. Anti naawe osobola. Nze Simon Ssenkaayi. Gino gy'emitendera gy'obulamu. Oluvannyuma lw'okwetegereza ebintu eby'enjawulo mu bulamu, obulamu buteekwa mu miteeko 4 omuli ebintu buli muntu by'asaanidde okumanya asobole okutambula obulungi n'abantu abalala mu nsi. Emiteeko gino gyonna ginnyonnyola era ne giraga nti ebintu byonna mu nsi omuntu by'anaaba bitandika naye era bikomekkereza naye. Kale, endowooza yaffe, enneeyisa yaffe, ebikolwa byaffe byonna biri mu buvunaanyizibwa bwaffe so si abantu abalala. Omutendero ogusooka ogw'obulamu. Obulamu bulinga ennimiro, era ggwe ennimiro. Ky'osiga mu nnimiro yo kiri mu mikono gyo, naye ojjukiranga nti buli ky'osiga kyekubisaamu emirundi mingi ddala, era bwe gutyo n'amakungula. Omutendero ogwokubiri. Buli kikolwa ky'okola omuli n'obutabaako ky'okola kivaamu ebibala ebikifaanana. Mu nsi ekikolwa kiringa kusiga nsigo, kivaamu ebimera. Kyokka n'obutabaako ky'okola nayo nsigo emera era erina ebibala ebivaamu. Omutendero ogwokusatu. Buli kintu mu nsi kiriko ebiro byakyo. Ensigo eteekwa okukulira mu myezi 4, tosobola kugikuza mu mwezi gumu. Buli muntu mu nsi alina embiro ze era bwe bityo n'ebiro bye. Omutendero ogwokuna. Mu nsi mulimu amakubo ga mirundi 2. Erisooka ly'ekkubo ery'obulungi, ate eddala ly'ekkubo ery'obubi. Buli kintu ekibaawo mu nsi kiri mu kusalawo kwaffe. Kyokka osobola okukola okusalawo n'okola obulungi oba n'okola obubi. Ekyo kiri mu mikono gyo.